Zondaba ndi musajja mukozi nnyo nkola kiro na misana kati obudde obw'okwemoolamoola n'okwonona sibulina. Nze atali mulema wadde olugalo nti entunuka yaluluma ne lweweta nga njagala gwe atambulira ku magulu ana. Wakabeera n'abasajja bano abasajja bamuweereki ntegeeza nti wakeegatta n'abasajja bameka n'osula nagwo ne gukeera ku makya ne gwambala empale yaago ne gusiba zipu ne kugenda nga tukuwadde wadde olwataano. Onitegereza bulungi? Nkulabye bulungi ssebo era nkusiimye obeera omwami wange. Kyoyasamye kimala. Sanga omusajja ku mudaala gw'ennyaanya ng'aguliddeko ebyenya ng'o nalina ekikapu n'akiteeka mu nkwawa nakkirira akkiridde ku mudaala gwa byennyanja wansi mu katale. Kati olaba otya bw'obeera eyo ng'abantu bagamba mutabazi yawasa omukazi omugu w'ensimbu ddala olaba ekyo kinakuwesa ekitiibwa. Obugagga obutali mu mukwano nabwo tebunyuma. Kyewuunyisa kubanga nze yanvuma amagezi amatono nina mangi. Nze omusajja omwavu andabikira nga zike mu zzo. Awo olikagezi bannange olw'otulo lwakusongola olwo bannange lujjudde amagezi. N'ensimbu ezikulumba ziwulira obujja zeebuze nti omusajja naba kyono ayinza okwagala omukazi omulwadde w'ensimbu bw'ati. Sebo Kabeni, gwe wandeese wano ng'okimanyi ebintu by'ompitidde tebirina amakulu tebirina amagezi nga nze ate tebinnyamba. Ya transport wange yandeese nanzizaayo. Vanessa, nze ebintu byongambye byonna bya makulu ate bya magezi gwe atabirina. Oba bya makulu oba si bya makulu nze mpa transport wange ngende. Kati gwe olaba ng'omuntu nsobola okusasulira ekintu kye sigenda funamu. Oba ekitaliiko magoba gonna. Aye gw'omaniira omwiddi bulungi? Gw'omaniira omwiddi bulungi? Oddaku mumpa transport wange. Muna apa transport wange toli kuwulira? Pa transport wange nzoka. Vanessa, toswaza laba abantu. Mwewe baba mbona abantu bankole ntya? Kati laba. Nkole ntya mpa transport wange nze gwe ndi kwenda nve kwano. Ngenda kuwa sente naye kakkana. Kakkano nti. Ndijja kuyika mpa mamusa wompe. Anti nta sente ngenda deka nzijeyo sente muso mu kakkamu kati kale nkule kuyire mutimpa. Anti kati tuulamu. Nti amachi waba nawe nga waliyo ekitiyamya omuntu. Ebintu yego obiwanvuye. Mpa sente. Amazima gali nti okuva gye twatandikira wonna mu kunoonyereza mu kunoonya Gloria biki byonna bye tukoze nze essira teribadde nnyo mu kunoonya Gloria. Nze essira libadde mu kukola research okwetegereza naye research agenza okugwa mu mutuufu ng'omutima gwange gukakasiza era ne gukkiriza nti oli mutuufu. Nze mutuufu. Ati kugamba anti oli muwala muto mulungi mukwata mpola olina empisa ate oli muntu mulungi. So ningamba kankusabe okkirize nga siragira wabula nga nkusaba n'obuwombeefu ompe akafo katini nnyo mu mutima gwo ku ludda olwakono nange ntuulemu awo gamba nkatuulemu kale. kikunze nako abantu aboogerera mu ngero nako wengero ezo ate mu kasonda akakkono ate omutima gwo gwa ddyo byebikisi bitegeera kale kanefuule embwenjizi kale ekyentegeeza nti nsaba nga siragira kugamba obeere okkirize obeere mukyala wange. kituufu ekyo obale tuteesezza bubi neyanziza kubanga nange siri mufumbo. toli mufumbo? Bannaye ng'ate ekyo mawulire malungi nkutayimiza ntya? Kituufu mpozi wangamba gwani? Nze Spears Kikeeto. Spears Kikeeto. Osoma ddini ki? Nze ndi musajja mukomba mu ddaali. Kati nga nange wawulira erinnya lyange? Ndiwulira. Ndi mukyala musiraamu. Kituufu. Nnoonya omwami nga musiraamu. Olagala musiraamu?
kyogamba kyekisoboka kubeera nga tuli mukyala na mwami naye nga nze nsigale mu kaleziya nawe osigale mu muzikiti. Tekisoboka kati tusakeera ku makya ate gwe nogenda mu kanisa ate nogenda mu muzikiti tulina okuba nga tusoma eddiini wava okukaanya okuteeseganya na buli kimu naye kati tekisoboka. Wabula ate oteeseza bulungi olaba nnyina okwagala ennyo. Kati kyetuba tukola katulika ojja obeere mu katulika tukole kitugende mu maaso ffenna tubeere bakatulika tusobole okukaanya. Nakyo tekisoboka. Tosobola katulika. Naye ate nze abadde ateesa ng'egye ki nti gwasinga okunjagala kyuka odde n'omusiraamu tugende ewa imaamu akuwa erinnya akutoza shahada bakutayirire ofuuke omuntu omusiraamu ajjudde awo tubeere ffenna. Awo kiba kiwedde. Kale nze siina buzibu kusinziira ku kwagala kwenina gy'oli ndi mwetegefu okukola ekintu kyonna olw'omukwano gwena gy'oli so kakati nze nsiramusi ekyo kirungi. Kati kyensaba tontwala wa imaamu kijja tuwiisa mpa erinnya mmala okumpa erinnya kubanga tenze ekirungi ekyanyina nze ndi mutayirire bantayirira dda. Okikakasa oli mutayirire? Ndi musajja mugisu betuba batayirire. Kati nno munnange ebintu ebyo byabagisu ebyokusala embalo n'ebyabasiraamu ebyokutayirira biba byanjawulo. Kati ne baba bakusala embalo tekimala era okujja nebakutayirira. Tindako embalu eyawukana ne tayiri bulungi nnyo. Kati webaba bakusala embalo ekyo kirungi kuba kyabuwanga wamu naye kati bwega kubeera musiraamu ate olina okujja no ne bakutayirira. bagenda tayirira kubanga embalu omanyi kye bayita embalu tebalina we batayirira kakati gwe kyobumanya mumutemago nti ndi mutayirire. Sobola kukkiriza kikakasa oli mutayirire ne bwoba osazeewo nze sobola n'okulagako n'olaba n'okakasa nti ndi mutayirire. Andaga wano tugendeko wali ebbali nkulage. Sisobola kutakola kintu kyonna olw'omukwano gwena gy'oli. Ebintu by'omukwano bibuzaabuza kubanga abasajja bwe basinkana bagamba muna bakazi ffe bayaayi aye naffe abakazi bwe tusinkana ne tugamba mu abasajja be bayaayi. Kati awo n'osoberwa omutuufu ye yaani? Nze ngamba basajja be bayaaye. Batya? Basajja bayaaye naawe. Olaba omusajja. Omusajja ogenda n'omwagala n'omuwa omutima gwo gwonna. Naye nalaga nti naakulekawo ate agenda n'omulala. Kyokka nno bo bakakasa nti bo be batuufu ffe abayaaye. Bakazi mbo be bayaaye. Anti olaba kati abakyala abamu ennaku zino baalabuse. Kati bw'aba agenda kwagala musajja asooka amuwa ekigezo mu mukwano. Bw'okiyita ng'ogenda naye okiggwa ng'akulekawo. Ekyo nno kituufu ddala ekyo kikolera ddala ekyo. So obawo ekigezo mu mukwano. Ate abasajja bagwa ebigwa ennaku zino bagwa olugwa. Bagwa ebigezo mu mukwano. Kituufu ekyo ddala. Naye Vicky, omanye ekiswaza okubeera ku lujja ne batoobo naye mwena mukuze muli ku lujja. Kati ogenda kukola otya okuwona okuswala? Nze kyensazeewo omusajja yenna ajja nze gwe ngenda naye. Omusajja ogenda mujja wa? Abasajja b'ennaku zino nga tebaagala kuwasa. Bw'omufuna awoza nkyakwetegereza ate nkyakusitaadinga. Eno bw'alya ebintu byo bw'alya bwe yeeyongeza olumala okukkuta ngaawe taagenda tadda toddamu mulabako. Ye nga alina mukkiriza okulya ebyani. Eggwe nga gwe omukkiriza. Nze kasita neeyogerezaako
Nyabo. Tulwanjagala. Nga nze neefumbiza. Wanji mama. Okwasiko bayita okwekaza. Ndekanze. Okwekaza wanji mama. Nze kasita neeyogerezaako nkwagala. Na baby zabi neno baby nze nga ngenda. Wanji nyabo. Ebyo. Eno wala. Kumikiriza. Kale, bwaba wanaye ng'otidde mukazi kubuuza nkulagire wano. Nkulagire wano. Tukome wano. Okola ki? Mbadde njala oterera nkwongere nkulage. Twagala nkulage. Tutya. Njagala kyasikulaga bulazi. Ukanyangu. Se. Wanze. Ate ofubutuka weyo gy'ova. Nyina omukazi gwe mbadde ngoba. Mukyala gogoba teyakoze ki? Musanze mu lusuku nga betooke lyange. Twalina mukazi gw'osanzeyo nga adduka. Sirina mukazi gwe sinasanga omuntu yenna mu. Awonya. Kamuleke ndi mukwata olulala. Kasita nfunyekwe. Ofunye nze? Ate nze mubbi w'ettooke. Kale tuli mubbi wa ttooke. Naye olina omusango poliisi ekunoonya. Musango? Ate nakoze ki? Tokimanyi? Nze sirina kye namanyi kuba sirina musango naali nzize mu. Kati tudde wali ebbali poliisi ereme kusanga wano nga nkunnyonnyola. Mala kunnyonnyonnyola. Oyagala kusuula mukomera? Saagala kusula mukomera naye ngambye mala kunnyonnyonnyola. Kuba olwedda nafunye ebimpu bawubedde ate naawe nkyankalanya biki? Siganye kati jangu tudde ebbali nkunnyo. Ogwo oyagala bakukwate. Saagala byakunkwata. Kirabika nkulabyeko. Kangende. Ngo papa tukyanyumya. Anti olaba waliwo omusajja gwe ngendo sisinkana naye andiba yatuse mu kifo kye namugambye. Papa ki? Tukyanyumya. Kyogamba okyalemedde ku basajja abaddugavu baawa. Katuyagala mbuwe baani. Nina obuwa abasajja. Yagala bawe bakazi banange. Abasajja abaddugavu baawano bajja kulabya ennaku mu mukwano. Katuyagala nkole ki? Be basajja betulinawo. Ekyokola weekiri. Kyekiriwa? Twesonyiwa abasajja abaddugavu baawa. Tunoonya abasajja abazungu. Abazungu tunaabajjawo. Tujja banoonya. Tubanoonya. Kale tujja banoonya. Vanessa, omusango gukuviriddeko poliisi okukunoonya gwe guno. Musango kyo. Katonda yakuwa ebirungi bingi ku bwereere. Gwe n'ogaana obiwako banno. Katonda? Yampa ebirungi bingi. Birungi ki ebyo? Okay, ekisookera ddala yakuwa eddoboozi eddungi essendekerevu tirikwakwaya tiririmu wadde akasaaniiko. Nakwongera ekirala nakuwa emimwa emirungi n'amaaso. Natakomaawo nakuwa obuwanvu obutasangikasangika. N'ebyo byonna n'obikuŋŋaanya n'obeera nabyo n'obikuddowalira. Kyoka musajja gwe. Kyoka masinga mukyala wo oli gwe nakusanga naye lulwe. Tomusinga businzi. Webula bwe kuba kudduka ng'odduka naye yakongojja. Naye kakati era nga bw'omanyi nga bwe nakugamba nti alina ekizibu ky'okufuka ku buliri. Kati yatuse ekiseera natondowala ensonyi nazifuula obusungu. N'asiba ebibye byonna n'anoba n'agenda. Yanobi. Ate ekyo nga kibi mukazi wattu. Kibi n'ekyo. Kibi? Kibi. Abaana onate Vanessa. Gamba nti ogwo mukisa. Mukisa mu ekyomo naawe. Anti wegubeeredde omukisa we wano. Enti kati nze kyampadde kati okuba nti kati nze ewange teri poliisi. Era njagala Vanessa nkusabe obeere mukyalo wange. Wangi sebo? Ngenyawo. Witini, Katonda yeebale maze nenkufuna. Okusisinkana tekyetagisa saba Katonda. Omanyi okuva luli bwe nali namwe mu gadeni mbadde nga nkunoonya nga noonya n'ennamba yo naye nga sikulaba. Kati ndabise mpa by'obadde onoonyeza. Kati bwe nali njogera ne Vanessa waliwo kyenjagala okimanyi. Ye mwakomawo ne Vanessa? Sina nze wenyinza kutwala mukazi mugumba. Kati azaala onamugjawo. Y'ensonga endese saawa zino tukyogereko nze naawe. Leero luno lwennyini. Nga mbadde nyina gwe ngenda osisinkana. Witini, ne bwompayo eddakiika nga 10 zimmala. Awo kasooke mukubireko ndaba battuseewo.
ekyokumpasa sikigaanyi nkikkiriza naye ate si kirungi kubanga mukazi munange yakufuna mu nnyumba nange ne bwakirowooza kubanga era tekibaddeyo tetukipulanikangako aba alowoozeza kibi kitukola ki kitaliiwo okiraba nyina eddembe okubeera n'omukyala alina gwe nkola ki gwe njagala okiraba nze tontya mukwata oyo yogere naye ono mulaba talina makulu nze mmanyi nako abantu abasabiriza mbadde nkyagamba kati mukazi wanabeere nawulira nti wayingizaamu omukazi omulala mu nnyumba alaba mukazi wandogerawo kinanaasi nedda kati ate gwolinga agamba nti oba naye okufuka buliri bakumuloga bulozi kiba kizze buzzi mukazi wo wanaakiwulira nooba ono yagwa bugwe mu tooyi okiraba kakati nze ŋŋamba totya nga lwaki sitya ndi naawe mukazi ayinza otukolawo ekikyamu abakazi bazibu ku basajja niwe mbeera nze totya bannaawe ono ba yategeera lunaku ki olwali lwakumeka lwakusatu naye alina kyakugamba tayinza kulemerako nga talina kyagamba tubulire Vanessa sisobola mukwata kuba kati obudde bweninaku kuba respect sisobola kugenda na muntu atalina makulu ate nga gweni naye alina amakulu mukwate mukwate oba ekyagamba sisobola mukwata yinza obanga bya bizinesi nedda kati ekyo manyi bwe bakiyita bakiyita kati kati biki kugamba nga ono ankubira kati abeera kapa anaye lwaye sima gifula bizi tagala kwata oba lwaki ebiseera ebisinga olaba buli lwokubira omuntu essimu yo n'agifula bizi kitegeeza talina budde bwo era tayagala kwogera naawe tayagala nakumanya biki bikukwatako kati nze ndi wano nina obudde bwo walibadde obumpa nembaako kyenkugamba kale twogere kale katugenda tufuneko waliwo tutuulira kakati nyimidde maaso ga mulamuzi ate nga gwe mulamuzi kati ndi mwetegefu okuwuliriza n'okugenda n'ekyo ky'ogenda osalawo ndi mwetegefu okikola kakati nange ngumye ngumye nange nfumbirwe ekijja kijje naye kati waliwo ekizibu kimu bwekiti kigenda kutemesa obeera naawe kizibu ki anti munaye bankomye okuzaala tesikyazaala eki sizaala